Good boy, vai. Buli omu avunaanyizibwa ku abaddamu bayibuli egamba olisasula ekitoba n'okola bayibuli nokoze katonda abaffe ebusula obwetera busula Ejaba nonyayo. Bebano bebamu akye baffe kyeya bubanga bwotyo wekulembeza abali mukuba olere ku Brilliant bebaleine ku Brilliant ati abantu basezeewo okukola bwe batyo ati munnaye abatuuze be bakoze naffe tetumayinemu Patini. Police says this blood. Hello. Binafanya ndio bila kwanza. Sasa bora. Funye simu kumacha nti wali ku Victoria waliwo omusajja gwe bayokyeza bamusanze alinye ekikomera naye n'ekikomera kyenye yalinye mbadde sinnakitegeera abaana olwokubanga no Mama Amina tewerabya kayinjini ow'okugwa wamma era ziramukogera manyi erinnya n'eddoboozi z'emukyala Shifo ow'Omugisha chairperson w'abakyala Kazo Central Zone 1 omu bw'ati alinza okulayira kaakati ensonga y'abano ababbi bannange nsaba abazadde ffenna n'abantu b'ensi eno tuleme kukwatirira nnyo kigambo mbu baatugobye ku makubo mbu ebubbi kyova bukoze ki kyova bweyongedde ensonga eyo sigiwagira lwa nsonga omuntu atali mubbi tasobola kuva ku kubo n'ajja eno n'atandika kubba okuggyako ng'oli alredde abadde muki abadde mubbi tukivumirira nesekuvumirira kwonna abavubuka abaami abagobeddwa mu makubo sisuubira nti be bali mu kubba bano babbi bubbi sina bakukyalo abantu bavambi kati ngono gwe basempulira kayingini mbuweeri kubbiri bwombuuza kyeyabadde anonye ewaffe kiki era tubakubiriza baganda simanyi banywanyi ba kayingini abakyali eyo eno zooni tezannywa mulamwe mulaba bwe bamukoze bajja kuddamu babakole kye babakoze amanya nze mukyala Shifo Omugisha chairperson w'abakyala mu Kazo Central Zone 1 omuggo ne wati
kukwatibwa naye nga obumenyi bw'amateeka ewaffe tebubadde bungi naye tulina abantu abatulumba okuva mu zooni endala ne bajja Nasani Chairman w'eri waggulu nye bankubiddeko ekiro waliwo omubbi gwe bakutte babadde nga bana naye babadde nga bana ne bakwatako omu nga amannya gentegedde kubadde bayingiridde omwami gwe bayita Fred so naye ng'ate wano obudde bubaddewo nga bungi naye nze ndi chairman wa Kasotera Zone 2 naye bankubidde ne nkubira poliisi nejja okugyawo omulambo guno era ow'abakyala ow'ekitundu kino n'atuuka mbadde maze okubira poliisi tuvumirira ekintu kino abantu kye bakoze kyokutwalira amateeka mu ngalo naye ate n'obubbi buki bungi kubanga ennyumba wano waliwo ennyumba eziweranga 6 bakazibba ababbi bano batubonyaabonyezza nnyo oyo kayingiri emirundi gye bakamukwata tugimanyi naye ng'awangaalya mu Kazangola naye nge olweggulo atunda byennyanja ku 3 naye nga basinga kuwangaalya mu Angola kati emisana bakulaga batunda biki byennyanja so tetujja kugamba mbu abatuuze kye bakoze okwokya naye ate weewaawo kubanga embeera ebadde nnene nga batulugunya abantu funye amawulire n'omukyala age tebayitawo ku ssaawa ng'emu tukola emirimu nga ffe bachairman media akola n'ow'abakyala naye ate abaana bano tubakutte basibiddwa emirundi mingi kayingini oyo ewanga abbayo mu kitundu ky'ewange nze namugoba nanneewerera ne banne ne Dogo Ali kati wabulayo Dogo Ali azaalibwa mu Kazangola Dogo Ali Soweedi yakwatiddwa naye nga bali mu kugulirira ssente bamute twamukutte ku poliisi tulera ku poliisi y'e Kawempe Soweedi ne banne era emabegaawo babba essimu mu kitundu ewange omwana omu ali luzira kati so tetulina kye tugenda kukola kubanga babasiba ne babata abazadde baabwe babawolereza abatuuze babasobodde kukola ekyo bakoowu tubeebaza abantu banaawewerako mu kitundu ekyo kyeyabaki babadde bayingiridde omwami gwentegeddeko omwami Fred era nga balina amajambiya naye abamu badduse kati abatuuze ono eyabadde amaze okugwayo era gwe bakoze eki gwe bakutte bali nga badduka naye tube tumumanyi oyo nga bamuyita Kayingini atunda byennyanja ku 3 naye ng'awangaalira mu Kazangola so katwebaza abatuuze tetuwagira kutwala amateeka mu ngalo naye bakoowu leero ne babba n'enkya ne babba naluli ne babba ate nga bateebwa babatwala poliisi n'ekola ogwayo ate kooti n'ekola ki neeta so okusinga okubanga batwala mu kooti nga kooti yo babeeyimirira saabatuuze tubeebaza bwebaza naye poliisi njebaza bwe njikubidde ostation akoze omulimu era banguye omulimu gw'amaanyi ne baleeta paatulo nga wegirabye ne bajja ne batwala omuntu oyo era bambuuzizza akyali mulamu bagamba abatuuze badde bamugjeewo dda twebaza poliisi y'e Kawempe banguye ne batwala afiiridde ku mulimu si kizibu kubanga kyosiga kyokola ki afiiridde ku mulimu gwe era tewali musango mbu kibonerezo omulimu gwagukoze bulungi era afiiridde ku mulimu kyosiga bayibuli egamba kyokola ki kyokungula afiiridde ku muki era tewali kizibu kye bamukoze wabula badde ali mu kukola tugeze kino kibaleeye badde accident nga bw'onoovuga emmotoka n'ofuna akabenje kati naye yafunye akabenje n'afuna accident. Amanya nze Ssaalongo Medi Mugerwa chairperson wakoze Central Zone 1 eno wano ku tuli twali ku mukisa guno kubeebaza okubeera nti mujja ne mumanya ebituufu n'ebitali bituufu musobola okubisaasaanya mu bantu abatulira bitwala ng'ate ekitundu kino kibaddemu ababbi ng'ababbi abo batulugunya buli mutuuze awo wansi awo basala kiyosiki yonna ne bagibbamu ebintu ne batwala ne fridge osimanyi babajja n'emmotoka naye tugezezzaako nga bwe tusobola kuba security eri nebaza osiweerugoba nebaza ab'e Kawempe nti oluusi bajja ne bateekamu amaanyi n'amagye ge tulina eri waggulu mu lusozi ne bateekamu amaanyi naye nga bumanyi ababbi bazibu kati
kati omuntu ono eyafudde oba gwe bayokeza babadde babbi babadde babba nkoko ekiro bamenye ekiyumba babadde nga bana n'asaasira ne bakwatako omu yoyo nga bwe mulabye ne bamukolako emikolo naye situkiwagira ekyokutwalira amateeka mu ngalo baali badde bajja gye tuli ne tukola ki n'ebigambo ebyo nsuubira byebyo tulwane okulaba nti tukolera wamu nga ttiimu ey'ekyalo naffe n'abakulembeze n'abasirikale tubeere nga tuwaayo information kuba ebintu nga bino tumanye bwe bitambula ate n'ebyo okulaba nti tubimazeemu tutya mu kitundu kiriwo kati ng'ono tamanyikiddwa oba gye bava naye abasinga okutuba bava bwayiise oluusi awo mu Angola ne bajja eno ne batutayiza kuba abaana b'ebyalo abasinga wano ebisinga twabanyweza era kumpi tubamazeemu nga tubagoba ne ku byalo oluusi ne tubakwasa poliisi nekola ogwayo ne kooti nekola ogwayo era n'abamu bakyaliyo abakyali mu kooti so abaana b'oku kyalo nga badde atusaasirira ddala mu bitundu bino ebisinga nga badde bagenze bakendeeza kubanga bakola ekisobyo nga tumumanyi nga tumuyita ne bazadde be nga twogera nabo tumugamba buulirira ki buulirira omwana wo ekyajja kufuna nga kino kibazudde wano. Erinnya yenze kansala Maria Caroline kansala omukyala akiikira ekitundu bannange obubbi ekitundu kyaffe bususse obumenyi bw'amateeka bususse abantu beerabira okugala enzigi abano ababbi olujja lukwata ku luggi naggulawo n'ayingira ayagala obulamu n'ebintu ne ssente banne tusaba ab'amateeka batuyambeko poliisi etuyambe tukwatira ku bantu bano kuba tubakubira ne balwawo okujja kyekyatuuse kuono tetumanyina gye yavudde baana naffe tulaba bulabi bwe bayokezza emirundi mingi okwekubira enduulu oluusi bajja oluusi bakeerewa era nga bwomanyi osanga no tebandimuse senga poliisi yabadde eyambire naye kati tumanyi gye yavudde tulaba muntu bamwokezza tetumanyi waabwe tamanyiddwako bazadde be yadde nekimwogerako takiina tusaba poliisi bannaye ejje tuyambe tudukire bumenyi bw'amateeka bususse mu Kazo Central bannaye obubbi bungi tusaba buyambi. Erinnya nze Mukyala Shifo Omugisha chairperson wa Kazo Central Zone 1 ow'abakyala. Ensonga y'obumenyi bw'amateeka mu eriya yaffe tebadde mbi era ebadde yakendeera naye tulina abantu abajja nga bava mu zooni z'endala naddala mu Angola abamu bava Nabweru sayidi eyo ne bajja ne bayingira muno ne batandika okutigomya abantu baffe naye tukivumirira ne sekuvumirira kwonna kuba nono omwami gwe basse mpulidde yavudde mu Angola naye nga tusaba abantu bonna mu erosizi zaabwe ez'enjawulo bafeeyo nnyo okulaba nti bakendeeza abantu abo mu bitundu naddala abamenyi b'amateeka.